Mbalamusiza bannayuganda, amanya gange nze Yusuf Ndugga. Ndi musajja Muganda, akadde kano siri Uganda, naye nga nakolera e Uganda mu kitongole ky'ebyemizannyo ku radio ya CBS FM. Okumala ebbanga lyali lya myaka nga 9 kubanga CBS nagyegattako mwaka gwa 2005 awo 2005 omwaka ogwali kugenderera. Nzijukira nti Uganda Cranes yali ezanya qualifiers eza Africa Cup of Nations eya 2006 empaka ez'akamalirizo ezaali Emisiri. Era wensinga okujjukirira wenegattira ku CBS gwomupiira South Africa gwe yakuba Uganda Cranes enambole yali gole mu ku bwereere mu qualifiers ezo eza African Cup of Nations 2006. Jukira bulungi nnyo nti mupiira ogwo goal ya South Africa ali ya penalty yateebwa Benedict McCarthy. Kakati ebbanga lyonna nenkola ku CBS okutuukira ddala mwaka gwa 2014 nga kunaatera okuggwako. Awo onakoma okuva ku CBS nenvaayo, sijja kugenda mu nsonga ki ekindeese wano olwaleero kwe kwogera ku nsonga za muganda wange Yusuf Baliruno. Yusuf Baliruno wenegattira ku CBS namusangayo mu 2005. Ebiseera ebyo waliyo Ahmed Bogere Masembe, waliyo ne muganda wange Daudi Rumansi, n'olwekyo nabasangayo nenkola paka wenavaayo si Baliruno ne mulekayo. Wenagenderayo ekiseera ekyo bwana Bogere Masembe yali akulira ekitongole ky'ebyemizannyo, era Bogere Masembe oyo eyansendasenda nenzija ku CBS. Breakthrough teyali nyangu nga bw'omanyi emirimu ng'otandika, ne breakthrough yange I think nagifuna mu Africa Cup of Nations final tournament eya 2006 empaka ezaali mu ggwanga erya Misiri. Twaweerezanga ne Rumansi oyo mu budde obwo. N'olwekyo kyenjagala okwogerako nti bwana Masembe ekiseera kyatuuka n'ava ku CBS. Bwe yava ku CBS bakama bange ne balaba nti oboolyawo emirimu nali ngikola bulungi, ne banteekamu obwesige okuba nti nze immediate supervisor oba saagala kugamba oba boss oba anything, naye kugamba yali akulira ekitongole ky'ebyemizannyo. Kakati awo ntugenda mu maaso ne tukola Baliruno, Lumansi, oluvannyuma omugenzi Mark Makumbi n'atwegattako, n'abalala abajja oluvannyuma Batamale ne bannaabwe ne biri munda kuba biri munda naweerezanga naye omupiira. Baliruno ensonga ze ndowooza muziraba ziri ku social media, complaininga nti aba CBS bamugobye mu butali bwenkanya. Kati nze ebyokumugoba ebyo tebinkwatako kubanga tetujja kukola kufiira ku mirimu, naye nze issue 2 zenze okutangaaza wano okwogerako, era nga ensonga lwaki njogera ku kintu kino ensonga ziri 2. Nalabye video za Baliruno zankubye wala ng'omuntu gwe nakola naye emyaka 9 nga mumanyi, video zankubye wala. So from a humanitarian point of view, that is one of the reasons lwaki njagala okwogera ku nsonga eno. The other reason yeyokuba nti nali mukama we oba immediate supervisor, n'olwekyo nali manyi ebintu engeri gye byali bitambulamu. Siri wano kwa choosing ono obooli wabula just to set two facts straight. Ekisooka Baliruno nalabye mu VDM ng'akaaba amaziga nti bawandiise ebbaluwa nga bagamba nti nga ba CBS bamwegaana. Kyendowooza nti sikitegeera
kubanga Baliruno truly twakolanga naye era yakola nnyo naddala mu local sports. So ekyo kyo nkimanyi nti Baliruno yali mukozi wa radio yaffe ennungi ey'Obwakabaka gye twagala ennyo. Ekyokubiri y'ensonga ekwatagana ne pay. Kubanga agamba nti badde tebamusasula, badde bamuwa emitwalo 10 gyokka ensimbi eza Uganda buli mwezi. Ate yalwalamu emabegaawo bwe yagenda mu ddwaliro, ate bwe yakomawo ate sente ne batandika okuzitema and all that kind of stuff. Kati ku issue eyo amazima go gali nti Baliruno abadde ku that pay. Baliruno abadde ku that pay, at least as long as I can remember when nali nga nkyali ku CBS. Abadde ku that pay. Nze, Ndugga, Lumansi, ne Birimunda. At that time, I think Namakumbi yaliwo at that time. One time twatula mu meeting mu office y'omwami Baliruno gwe yagambye nti yamukubira essimu n'amugobera ku ssimu. Twatula mu office y'omwami oyo kubanga yali overall mukama waffe, kubanga sports department yali under programming. Kitegeera yali wansi wa programming. So twagenda omwami yatuyita mu office for that meeting ng'agala okwongera okulaba nti ekitongole ky'ebyemizannyo kyeyongera amaanyi n'embavu okutambulira ddala obulungi. Kugamba CBS ebeere nti mu Uganda yesinga ku nsonga ezikwatagana n'ebyemizannyo. Era ezimu ku nsonga ze twaraisinga mwe mwali ensonga ya Baliruno ku ssente ezo ze yali afuna emitwalo 10. Omwami oyo mukama waffe yatugamba nti ye yali tamanyi, he never knew nti Baliruno yali tafuna ssente oba yali afuna that amount of money buli mwezi. Era na promisinga nti yali agenda kupasuwinga ensonga eyo to the end okulaba nti Baliruno ayongera okufuna kasente akeegasa. However, twagezaako okupasuwinga ensonga eyo naye tetwafuna bibala. Simanyi lwaki he was kept at that pay. I don't know. Kubanga sali management n'olwekyo oba oliawo abakulu bakama baffe be bayinza okubinnyonnyola. Kakati back to the humanitarian point of view, ezo facts mazo setting us straight. Back to the humanitarian point of view, nze nga Ndugga kyendowooza kubanga Baliruno I was there. Baliruno is a person I can describe as a workaholic. He works tirelessly. He works with passion. Awaayo kikumi ku kikumi. That's how I can describe him. Ebbanga lye nakola naye. Era nze ndowooza, nze nga Ndugga, I can't be wrong. I stand to be corrected. Naye nze ndowooza nti Baliruno oba baamugobye oba what, that ezo nsonga zaabwe. Naye nze ndowooza nti ebbanga lyakoledde CBS ne that little pay gye badde bamuwa, nze ku lwange nsuubira nti Baliruno bandibadde bamuwaayo package kubanga twamusangawo ate nga nkugambye nakolawo emyaka 9 then nemala nemulekawo. So that's my view ku nsonga zino. Ebisigadde katubirekere Katonda. Sina gwe nnumbye, kansubire nti tebannumbe. I'm just setting the record straight. Mukama abakuume, bannabyamizannyo mbaagala nnyo, akadde konna tujja kuba butoola, era nsuubira nti eddoboozi mujja kuliwulira nga linnyonyoogera omuzindalo gwa radio zammwe. Bye bye for now.